omukyala abeere ng'abasiima. Ku ssomero lya Bukali Junior School e Nankuwadde, abazadde abasomesa ssaako n'abayizi tubasanze babinuka amasejjere omubadde okkuba eŋŋoma, ebidomola n'ebivuga ebirala nga balaga essanyu olw'abayizi baabwe bonna okuyitira mu ddaala erisooka. Abasomesa ba Bukali Junior School ne bazadde bange ndi musanyufu okuba nga nafunye 9 aggregates era alhamdulillah nebaza Allah. Somedde mu environment interesting empokuumuula okulungi empeera ebyokulya ebirungi alina abasomesa abalungi abatendeka bamanyi engeri gy'okwatamu omwana abatakwata miggo buli kaseera abawa friendly environment nga oli comfortable ne wooli. So abazadde bange okubanga bambulira bampa ensonga lwaki nsoma nnyo ebitabo nga revisinga buli kaseera era byenna revisinze bye balese ne mu papers. Okusinziira ku mukulu w'essomero lino Sebu Fadad, ne mu bigezo bya Buyisiraamu eby'ekibiina ekyomusanvu abayizi bonna bayitira mu ddaala erisooka era atubuulidde lwaki abayizi bonna bayitira waggulu buli mwaka. Bulungi, beebaka bulungi, basoma bulungi, balina abasomesa abatendeke ku ddaala eryawo esembayo okuba eryawaggulu. Balina ebikozesebwa buli kimu ekyetaagisa wano ku ssomero tukibawa. Basoma babeera mu discussions ebiseera byabwe eby'eddembe, tubaleetera ba external facilitators ne babasomesa, tubawa seminars ez'enjawulo ebweru w'essomero ne munda. Omutandisi w'essomero lino Haji Ismail Sewagudde ategeezezza ng'ekigendererwa kyabwe eky'okutandika essomero lino mu kitundu kino kyali kyakuwa abazadde b'omu kitundu kino ebyenjigiriza ebiri ku mutindo ogwa waggulu nga kirabika batandise okukituukiriza. Ekitundu kyaffe tekyalina ssomero, kati bwe tubanga essomero twalifuna twebaza Allah subhanahu wa ta'ala nti ebigendererwa byaffe tutandise obbiraba. Era nabwe ekityo tukubiriza buli muzadde yenna atulaba wano okubeera nga mutwongera abayizi mu ssomero lino ate era mubatwongere ne mu Bukali Islamic Secondary School. Ku ssomero lya Kaana Kindergarten and Primary School ekitega Lugazi mu disitulikiti y'e Buyukwe bajaganyizza oluvannyuma lw'ebigezo eby'ekyomusanvu okudda nga bayitidde waggulu bonna mu ddaala erisooka nga kuliko n'omuyizi Kaana Kwima Morris eyafunye obubonero obuna ng'ono akutte emisito nga bw'alaga essanyu. Okufuna obuna ekisooka ekinyambye mbadde mpuliriza abasomesa mbadde discipline ekisembayo mbadde ntya Mukama. Abayizi bannyonnyodde engeri gye bayiseemu ebigezo bino. Kubanga nfunye neebaza Katonda n'abasomesa bange n'abazadde bange. Kira those days nga batuforcinga ogenda mu class prepsinga n'obudde bwe basomesa ne bayisaamu ne tunyiiga naye nga actually I just realized later that baali batuyamba. Kafuko Joel taata wa Kwima Morris yafunye obuna alina byayogedde ebiyambye mutabani we okukola obulungi. Beereddewo nnyo alina omwana mwebaze, omwana abadde serious. Omwana oyo yatandikira mu ssomero lino okuva mu baby class. Talivangamu ate abadde mmoja kyayo mu ssomero lino. Abadde mulungi nnyo mu academic, mulungi mu co-curricular sports. Omukulu w'essomero lino Mukyala Nahura Betty obuwanguzi abutadde ku Katonda ssaako n'abasomesa okufaayo ennyo. Yakituusizzaako n'afuna obubonero byonna namufuna mu baby class nsomeseza emyaka 10 tatutwazizza. Mukama yeebale nnyo, abazadde b'omwana ono tubeebaza n'abalala tubayita mutwongere abaana.